Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, bukyanga aggula bifulukwa ku luno yaggudde ekirimu omuntu. Wenjogerera nga yalinnye edda gye gava oluvannyuma lw'okutwitinga ng'agenda maaso n'okulabula eggwanga lya Amerika, ng'agenda maaso n'okuwooninga Ambassador William Pope nti bo ne gavumenti ye be bali mu lukwe olw'okuba nga bakukusa Robert Kyagulanyi Ssentamu era be bali emabega w'okukweka Robert Kyagulanyi Ssentamu okugulawo na byonna byagenda maaso n'okukola. Eyo nebadde tweet ya General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni, eyeegwanyiza okutuula ku ntebe ya kitaawe okubeera omusika. Eyeegwanyiza okutuula ku ntebe y'obukulembeze ng'alowooza nti entebe eyo agenda gisikira busikizi okuva ewa Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabura. Kakati oluvannyuma lw'okumala okutwitinga yalowoozezza nti tweets za bulijjo naye nga tamanyi nti nno ku luno alinnya bulinnya gye gava. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bw'otanaakuba ng'otweyungako kitegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala butereevu. Bali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mukola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Update TV. Nga tukyatunuulidde ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga tukyasattira eggwanga liri mu bweraliikirivu. Baleeta kano baleeta kali. Buli kye baleeta kati gavumenti buli nsonga gy'ereeta egenda mu maaso n'okuba enyigiriza munnansi. Teyina issue gy'eshuwinga ng'egenda kuba ng'enunula munnansi okumujja gy'ali. Okumanya munnansi tafiirwako. Bo balowooza ne system gye bagenda mu maaso n'okukozesa okufuga bannansi. Bo bannansi bali okay with it. They are happy with that system. Era tebafaayo bani bajeezebwa bani batulugunyizibwa. Abamu bayinza oba tebatulugunyizibwa directly nti oba kubakwata kuba detaininga kubakuba kubatta naye nga n'embeera yennyini gye balimu balaba nga we bali abeesimira ddentaana. Normal life of living, okulya okusula mu Uganda byafuuka bizibu. Okuaninga emirimu, poverty, ebyo byonna nga bigenda mu maaso. Nze ndowooza z'ensonga ze bandibadde bagenda maaso n'okutwitingako oba oliawo ne zisindika eddoboozi ery'omwanguka mu abo bekikwatako ne basobola okukyusa ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye n'abalina eddoboozi ery'omwanguka ekikwewuunyisa basirise batudde bo batunuulira ensonga kuba tebibakwatako olw'ensonga nti bali mu life eyeyagaza be basalawo be ba commander in charge, commander in chief, be ba taking orders. Balaba ng'ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga tezibakwatako. Naye beerabidde ekintu kimu, emyaka gye basigazza ku nsi gy'emitono, bazzukulu baabwe batabani baabwe be bagenda maaso n'okuwera ennemba ebisago bye batadde ku Uganda, bye batadde ku bannayuganda. Ensi nnyiivu. Kakati gwe munnayuganda ki ky'olina okukola? Kwe kuvaayo okwerwanirira kubanga gwe kimanye bano abasajja basigazzayo bbanga ttono okulekulira ensi naye gwe okyatuba n'ensi eno paka ku nkomerero y'emyaka gyo paka wonaaviira mu nsi eno. Bakulekeddeyo eddibu ddene lyolina okulwanagana nayo. Bakulekedde ekizito eky'amaanyi, obuzito obw'amaanyi mu nsi yo. Kuba kati ne Uganda omukulembeze yenna anajjako kimwetaagisa omuwaayo emyaka nga 2 okuba nga agitereeza gizza engulu. Ekyo kyenyinza obbagamba kubanga eno ensi ebonyeebonye okuva emyaka 4. Ensi yatubira dda kuva emyaka 4. Kati ogijjayo kijja kwetaagisa ekiseera, oginnyulula banayetukirizo batugaane. Ate bw'otunulira mu maaso n'abakulembeze baffe be twandiyise abali mu gavumenti nti bandibadde batunuulira ensonga zino, tebatunuulidde ku munnansi nansi yaabwe waweeraga, batunuulidde ku kiki tugenda okufuna omwaka guno, omwezi guno, projekiti ze tulina okutondawo. Money laundering zifuuse money laundering. Bo kye baliko kwe kutegekera musimbi gwabwe nga balina essuubi nti bajja kutuuka baabulire Uganda bagendeyo gye baseetinze ebyobugagga byabwe by'ebirowoozo bye balina. Gwe munnansi bakulekera eggwanga lyo ng'odaaga ng'ebyobugagga byonna babitunze, sekita zonna temukyali, amalwaliro temuli. Bo ne balwala hope bagitadde wamu nti ssente z'omusolo nnyingi ze babba era gavumenti ejja kutwala kyetaagisa babajjanjabe mu mawanga ag'ebweru. Wetubaga nti system yeetaaga okukyusa singa amalwaliro gabadde malungi nga nabo bakimanyi
bani badde bajjanjabirwa wano naye okumanya bakimanya ekigenda mu maaso nabo bayitawo buyisi paka amawanga g'ebweru ge babajjanjabiramu kati gwe munnansi n'osigala nga tolina buyambi. Kakati senita okuva mu ggwanga erya Amerika Jim Reese agambye eno tegenda kuba amanya ya nkoko nga wova eri ne kasasewo wootwitinga omala woodireetinga olwo ffe tusanyuke woomala jjukira yamaze okukola kino Muhoozi Kayini Lugaba nga amaze okuba nga awooninga US ambassador William Pope okumutiisatiisa nga wagenda okuba nga akansolingamu security ties zonna ze bayina ne diplomatic ties ku ggwanga erya Amerika n'amala ne yeetonda n'agamba nti bannange nabadde misleaded ku byabadde bigenda maaso ku social media ne ku post gye nakoze nabadde mukyamu namaze okwogeramu ne ambassador William Pope ku nsonga ezigenda maaso eza Kyagulanyi n'agamba era yeetonda kati mu luvannyuma lw'okwetonda ye senita agamba tegenda kuba mmanya ya nkoko ng'ojja oyogera kasasiro omala nga weetonda era n'amukamutema n'amugamba apology rejected. Apology ye Muhoozi Kayini Lugaba tekkiriziddwa tetugenda gikkiriza era okumanya abadde mukambwe ennyo yagambye Donald Trump president wa US weetaaga ositukiremu mu bunnambiro otandike okubanga wekkaanya ku security ties ne diplomatic ties ne diplomatic relations ze muyina n'eggwanga lino erya Uganda ku lw'ensonga y'ebyokwerinda olwa General Muhoozi Kayini Lugaba mutabani wa Museveni asuubira okutwala entebe eno mu busika byagenda maaso n'okutwitinga ng'atiisatiisa embase yaffe eggwanga ddama ng'alitiisatiisa agambye kati oba ye yakyogeddeko bwogezi ffe tugatandika ekitunulamu twagala ku kansolinga diplomatic ties security ties zonna ze tubadde tulina n'eggwanga lino erya Uganda. Kino kye nabagambye nti mutwitinga nga mulowooza byakusaaga nalabye abakulu mu gavumenti muvaayo muwolereza mbwa eze tweets za Muhoozi Kayini Lugaba those are usual things bannayuganda bakimanyira tetukyakola makulu nalabye muwana example embuwe ya tweeting anaga nti agenda kujjako agenda kutuga Dr. Kiriza Besigye ku mugwanira ku z'omwezi nazibawa yakikola hakitegeeza tekibiina makulu si yasalirawo gavumenti eno naye olw'okuba nze nabagambye high ranking officer yagenda maaso n'okutweetinga bino biconsideringibwa okuba nga biri ku high level of instability biteekawo entiisatiisa bikanga biklarifyinga era bitangaaza kyentegeeza bitangaaza diplomatic ties eggwanga Uganda lyezirina n'amawanga ago Muhoozi Kayini Lugaba gagenda maaso n'okutwitinga nabagambye nti bitattana diplomatic relationships wakati w'eggwanga nga Uganda ekyakula nga tukyetaaga amawanga ago Uganda nga tetulina bye tusobola kwekola tetulina makolerero tetulina buli kimu tusabiriza busabiriza ate bisinga tubijja wabweru through export kakati otandika otya okutwitinga wooti nga basajja olina kyobeeguyako bwekyobumanya ti bakyatweguyako nagambye edde ebyobugagga byaffe ffennaffe byonna twabitunda byatundibwa ne gye byayita tetumanyiiyo kati tusigalamu na nsonga tutuyinza bakwasiza ekyo saanidde omanye kakati Senator Jim Risch agamba Donald Trump weekenneenye nnyo ku nsonga z'eggwanga lino erya Uganda ontagenda kubaira nga atweetinga n'amala n'adireetinga n'agamba nti that is the end of the day agambye nti nno this level of instability tetugenda gikkiriza agamba wakati nga impunity ekyagenda mu maaso mu Uganda bannayuganda babonyaabonyezebwa battibwa mu lijoni zaabwe ye n'agenda mu maaso nga atweetinga bino kitegeeza ki kabaka Bonero akakulagirira ddala nti nno bibagenda mu maaso n'okutuusa ku bannayuganda ebitambulira ku social media byandibanga bituufu kakati Muhoozi yakabikkudde dda era yakakyabidde dda yakakyabidde mwami Yoweri Kaguta Museveni wenjogerera basobedde wakane mu kibira kati batunula bikookooma ng'enkoko ebiikira ew'amagujja bibasobedde tebakyasobola byegaana ono is a CDF mulamba
mu magye g'eggwanga yagenda mu maaso n'okutwitinga. Kati seneta avuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka n'agamba ate binaakoma ddi? Otubaba bikomekereza, tulina kikomekereza kati. Tugenda tandika okwekkaanya, tugenda kukola observation ku nsonga zaffe zonna ku bitugatta wakati waffe ne Uganda. Ebigatta Uganda n'eggwanga erya USA bagenda tandika obbinoonyerezaako obyekkenneenya. Kwe kukyabira akalimu obuwuka eggwanga lyattu Uganda. Olaba Uganda tugenda tandika okubonaabona ku nsonga gye batwalanga etaliimu. Nagambye never make a permanent decision over a temporary problem. Ate n'amala n'akansolinga. Oba okitegeera? Kakati wano Uganda wetuyimiridde gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Boogedde ensonga nnyingi. Muhoozi azze atwitinga nga warning amawanga nga wagenda ogateekako olutalo. Yawoninga eggwanga lya Sudan, yawoninga eggwanga lya Kenya nti alikubira mu wiiki emu. Ebyo byonna baneyiba baffe si basanyufu. Era njukira Sudan yavaayo neeyisa newandiika ekiwandiiko ng'eyagala gavumenti ya Uganda yeetonde ate eveeyo ekiralifayinge ku nsonga eyo. Okitegeera? Oli ku Yugi Updates TV kwa dosinzo bango tuuliza. Mbagala nnyo mwabasharinga, mbagala nnyo abalayikinga, abajja mu comment section emuteekayo endowooza zammwe, abali mu diaspora mwenna mbatumiddeko nnyo. Mbagaliza weekend ennungi, kansubye nti buli bintu bibagendera bulungi nnyo. Mbagala nnyo, mweraba.